Kyannaku nti olunaku lw'eggulo gazeti yafulumye ng'egaseti nze omuntu gwe mumanyi obulungi nti teyalondebwa bannansi, teyalondebwa bannamasaka, wabula yalondebwa kkooti. Ekyo tekitujjaako buvunaanyizibwa kwongera kupasuwinga application yaffe eya civil revision. Applications ziri ebbiri, eya interim order ne administrative orders tugenda zirikolinga kuba ziri rendered nugatory, tezikyagasa kubanga zibadde ziyimiriza okugazeetinga. Ekyo tetukyasobola kikola, tetujja kudda mabega. Tusaba abalamuzi yonna gye muli, tusaba abantu bonna abasobola okwogerako n'essiga eddamuzi, tubeegayiridde wabeewo obwenkanya, ffe tukaabira bwenkanya, wabeewo okutunula mu civil application yaffe eyo mu bwangu ddala nga bwe kisoboka, tuweebwe obwenkanya, mutunuulire muwe bannayuganda essuubi nti wakyaliyo obwetengereze mu ssiga eddamuzi nga mulamula omusango guno, oba ddala omulamuzi yali mu bwenkanya mu bye yasalawo oba teyali mu bwenkanya. Tujja kgenda n'ekyo kyonna kkooti kyenaasalawo, naye tusuubirayo obwenkanya. Omulamuzi nga asalawo ensalawo ye nga bwe yasalawo, yagisalawo ku wiikendi, tekyatuwa mukisa kujulira na kuyimiriza kuba twali tulina baloya bange nali mba instructinze bayimirize ebyo byonna ebyali bigenda mu maaso kuba byali mu bukyamu nga biwuliwo ku wiikendi, naye ekyomukisa omubi nga courts zonna nzigale. Naye twategeka applications zaffe by Monday ssaawa 2 twali ku court nga tulina application ya civil revision ku nsalawo y'omulamuzi, nga tulina application eya administrative orders ne application eya interim orders. Naye twatuuka ku court ssaawa 2 nga wasibe, ne ziwera ssaawa 3 nga tewali muntu yenna, ne ziwera ssaawa 4 okutuusa lwe twaleeta ab'amawulire bakwate embeera eri ku court. Kati ndowooza registry awo ne basobola okuggulawo. Twatwalayo applications zaffe ne zibeera well received ng'ennaku z'omwezi 2 ewa deputy registrar application for civil revision. Tumanyi nti application for civil revision yandibadde etunulwamu omulamuzi ali ku kkooti awo omukulu w'abalamuzi abali ku kkooti awo judge owa high court, naye baziyita ne baziweereza ate e Kampala ewa deputy registrar e Kampala, nga deputy registrar ayina ate ziweereze wa principal judge, honorable principal judge. Kyokka twategeezebwa nti abalamuzi baalina conference, naye it's not an excuse olwa agency eyali mu issue eno ate nga yali ekutte eggwanga lyonna, nga waliwo injustice ekoleddwa, ate nga tubatunuulidde ng'abantu abalina okuwa justice eri bannayuganda, eri abalonzi ab'e Masaka, ate nga naddala nti ekintu kino kyabasanga nga bonna bakuŋŋaanye wamu ne chief justice, nga naye waali twalowooza nti wajja kubaawo obwangu waakiri files ezo zibeere allocated eri omulamuzi yenna oba deputy registrar yenna asobole okuwa orders, at least administrative orders. Ebirala byonna byandiganye, naye administrative orders, kubanga ezo ze orders eziweebwa katugambe nga mulabyewo embeera nti abantu bagenda kwetema oba lwa kibanja, n'oyimiriza maybe for 3 days ne musobola okwetereeza, then ne balyoka bawulira interim orders oba ne bayingira mu civil revision ey'omusango gwe twali tumaze okuwaaba, nga tuwaabira empoza y'omulamuzi etaali ya bwenkanya. So bassebo ne bannyabo ekibampisizza kwe kutegeeza bannamasaka bangi babadde beebuuza kiki ekigenda mu maaso. Nfunye amasimu mangi nga bannamasaka baagala kweyiwa ku nguudo, abalabaga tugende ku kkooti tubanje obuwanguzi bwaffe. Ffe twasalawo obutateeka baana b'abantu mu mbeera ate eyongera kubateeka mu kunyigirizibwa. Bano abantu oluusi olulimi olw'okwekalakaasa tebaluwulira, kyokka ate twesanga abaana baffe bangi nnyo baggaliddwa mu makomera. Kakati ne batudivertinga mu kifo ky'okugoberera obuwanguzi bwaffe ate tudde mu makomera nga tujjayo abo be bakoze eki be basibye. So twagala obubategeeza bassebo ne bannyabo bannayuganda yonna gye muli ti tetutudde. Kyannaku
nti olunaku lw'eggulo gazeeti yafulumye ng'egaseetinze omuntu gwe mumanyi obulungi nti teyalondebwa bannansi, teyalondebwa bannamasaka, wabula yalondebwa kkooti. Ekyo tekituggyako buvunaanyizibwa kwongera kupasuwinga application yaffe eya civil revision. Applications ziri ebbiri, eya interim order ne administrative orders tugenda zirikolinga kuba ziri rendered nugatory, tezikyagasa kubanga zibadde ziyimiriza okugazeetinga. Ekyo tetukyasobola kikola, tetujja kudda mabega. Tusaba abalamuzi yonna gye muli, tusaba abantu bonna abasobola okwogerako n'essiga eddamuzi, tubeegayiridde wabeewo obwenkanya, ffe tukaabira bwenkanya, wabeewo okutunula mu civil application yaffe eyo mu bwangu ddala nga bwe kisoboka, tuweebwe obwenkanya, mutunuulire muwe bannayuganda essuubi nti wakyaliyo obwetengereze mu ssiga eddamuzi nga mulamula omusango guno, oba ddala omulamuzi yali mu bwenkanya mu bye yasalawo oba teyali mu bwenkanya. Tujja kgenda n'ekyo kyonna kooti kyenaasalawo, naye tusuubirayo obwenkanya. Abalina okuwa justice eri bannayuganda, eri abalonzi ab'e Masaka, ate nga naddala nti ekintu kino kyabasanga nga bonna bakuŋŋaanye wamu ne chief justice nga naye waali twalowooza nti wajja kubaawo obwangu, waakiri files ezo zibeere allocated eri omulamuzi yenna oba deputy registrar yenna asobole okuwa orders, at least administrative orders. Ebirala byonna byandiganye, naye administrative orders, kubanga ezo ze orders eziweebwa katugambe nga mulabyewo embeera nti abantu bagenda kwetema oba lwakibanja, n'oyimiriza maybe for 3 days ne musobola okwetereza, then ne balyoka bawulira interim orders oba ne bayingira mu civil revision ey'omusango gwe twali tumaze okuwaaba nga tuwaabira empoza y'omulamuzi etaali ya bwenkanya. So bassebo ne bannyabo ekibampisizza kwe kutegeeza bannamasaka bangi babadde beebuuza kiki ekigenda mu maaso. Nfunye amasimu mangi nga bannamasaka baagala kweyiwa ku nguudo, abalabaga tugende ku kkooti tubanje obuwanguzi bwaffe. Ffe twasalawo obutateeka baana b'abantu mu mbeera ate eyongera kubateeka mu kunyigirizibwa. Bano abantu oluusi olulimi olw'okwekalakaasa tebaluwulira, kyokka ate twesanga abaana baffe bangi nnyo baggaliddwa mu makomera. Kakati ne batudivertinga mu kifo ky'okugoberera obuwanguzi bwaffe ate tudde mu makomera nga tujjayo abo be bakoze eki, be basibye. So twagala obubategeeza bassebo ne bannyabo bannayuganda yonna gye muli ti tetutudde kyannaku nti olunaku lw'eggulo gazeeti yafulumye ng'egaseetinze omuntu gwe mumanyi obulungi nti teyalondebwa bannansi, teyalondebwa bannamasaka, wabula yalondebwa kkooti. Ekyo tekituggyako buvunaanyizibwa kwongera kupasuwinga application yaffe eya civil revision. Applications ziri ebbiri, eya interim order ne administrative orders tugenda zirikolinga kuba ziri rendered nugatory, tezikyagasa kubanga zibadde ziyimiriza okugazeetinga. Ekyo tetukyasobola kikola, tetujja kudda mabega. Tusaba abalamuzi yonna gye muli, tusaba abantu bonna abasobola okwogerako n'essiga eddamuzi, tubeegayiridde wabeewo obwenkanya, ffe tukaabira bwenkanya, wabeewo okutunula mu civil application yaffe eyo mu bwangu ddala nga bwe kisoboka, tuweebwe obwenkanya, mutunuulire muwe bannayuganda essuubi nti wakyaliyo obwetengereze mu ssiga eddamuzi nga mulamula omusango guno, oba ddala omulamuzi yali mu bwenkanya mu bye yasalawo oba teyali mu bwenkanya. Tujja kgenda n'ekyo kyonna kooti kyenaasalawo, naye tusuubirayo obwenkanya.